Ensula ey'ekkumi egamba nti Lubaale agoba nsonga. Olukiiko lw'aba Director b'amagezi Luwombo Transporters Company lwatandikira ddala ku kalimi k'essaawa endagaanye, ekintu ekitaali kya bulijjo. Waaliwo akabeerawo enkiiko ez'engeri eno ezisukka ku 17 bwekya kampuni eno etandikibwawo, naye nga buli lukiiko lutandika ne bammemba babalire ku ngalo. Abasinga obungi bajjanga musoole-soole okutuukira ddala ku nkomerero, gamba nga Director Yosiya Jerry Kabaka Sendikaddiwo oyo. Ono nno y'omu ku Director abaasookerawo ddala ku luno, era kampuni eno yali yava mu kumugaggawaza n'emufuula nnyanyali. Wabula mu buli lukiiko ye ng'atuula lunaatera okuggwa natamwa abantu bwe batyo n'abatamwa abatasamba bannaabwe ekitiibwa. Ate olwatuulanga ati ku ntebe n'awandiika akapapula n'akasindikira omuwandiisi w'olukiiko. Mu kusooka yakulowoozesanga nti mpozi kakwetonda, naye wagendanga okulaba ng'omuwandiisi akaweereza omuwanika. Olwakatunuuliranga n'atunula ku muwandiisi nga yenna ajjudde emitaafu n'emiziziko mu maaso. Olwo ne begeyeesa Director oyo Yosiya amaaso. Omuwandiisi n'asongoza ebibegabega mu ngeri etegeeza omuwanika nti tewali kyakukola. Bakaliisoliiso baagamba mbu obubaluwa obwo bwalinga butegeeza omuwanika olugendo Director Jerry Kabaka lwatambudde, era n'okumujjukiza okuyita mu byangu okuwa Director oyo foomu okusabirwako ensako. Ebyo bye baagala. Kampuni togiwa budde, ate n'oyagala ekuwenga ssente. Munnange era okujjako okubuuza ensonga egaanye ensako okuwera, kubanga olwamukwasanga ssente n'azibazisa amatugutugu, teyayogeranga kigambo kyonna mu lukiiko, era we gwatuukanga okukuba akalulu ng'akakubira ku ludda mukama we ssentebe gye yalabikanga nga gye yeekubidde. Emirundi gyonna kiyita ng'omuwandiisi wa kampuni eno ye yabanga ssentebe. Director abalala 5 gamba nga Leewo Lwembaawo, Haji Badiru Byakuno, Levi Runninze ne Silvesiteri Bazibumbira ne Baseeni Lwocha nabo tebaatuukirangawo, ate nga mu butuufu okujjako mpozi okubala emitwe, naye nga toyinza na kukimanya nti tebaliiwo, kubanga nabo okufaanana ne munnaabwe oyo Jerry Kabaka nga tebavaamu kigambo wadde. Naye ku luno mwanange bonna baatuukirawo. Kirabika nti Bukirana ne Director Byandaala baali bakoze omulimu omulungi ennyo ekiro ekyo. Munnange olw'obukulu bw'olukiiko luno, Managing Director naye yasitukiramu yadde yali akyali mukosefu, anti munnange abakulu baalugera dda nti gwolekera abato, ate munnange gunyuma. Era olwatuuka bw'ati n'awaŋŋama ku ntebe yo ey'obwa ssentebe. Guno nno gwe gwali omulundi gwe ogwali gusoose okubeera mu lukiiko luno okuva lwe yalwala, ate era nga gwe gwasooka okusisinkana abagole omwami n'omukyala Byandaala kasooka nga bafumbiriganwa. Olukalala lw'ebiteeso terwali luwanvu, lwaliko ebintu ngamba ng'okusaba, okwogera kwa ssentebe, okukakasa ebyava mu lukiiko olw'19, okwogera ku byali biva mu lukiiko olwo, era n'okuteesa ku nnyimirira y'amagezi Luwombo Transporter Company mu bya ssente. Munnange mu butuufu ekiteeso ekyo ekisembyeyo ekyo kyekyali kisinga obukulu, era nga kyekyayisisa n'olukiiko obukubirire. Ssentebe nga yakakkalira yasaba abakiise beewombeekeko aggulewo olukiiko, era bwe gwali yasaba Director Haji Badiru okusaba. Director Badiru yakoteka ku mutwe ne yeekwata mu maaso ne yeesiimuula mu kyenyi, n'alyoka awalabula irimu nga bwe yayiga. Yonna yali mu lufuutifuuti, era tewaaliwo muntu wadde n'omu bw'ati eyagimiinisa nti amiina, mpozi okuggyako ye kennyini era ye yagamba salaamu aleeku ezo ze batera okwogera, kuba tewaliiwo yategeera. Munnange essaala ng'ewedde, Managing Director aba atandika okwaniriza abakiise bw'ati. Director Byandaala n'awanika omukono ko ssentebe nti ate kiki?
ko Director Byandala nti ssebo olw'obukulu bw'olukiiko luno ate n'engeri gy'otabaddeewo ennaku zino ng'ate waliwo bingi bammemba bye beebuuza mbadde ndeeta ekirowoozo yali tannaba na kukireeta. Director Lwembaawo n'agamba nti managing nange ekyo nkisemba. Ssentebe n'abuuza nti memba gwe abagiriza kiki ky'osemba nga tekinnaba na kuleetebwa? Ekigambo abagiriza kyalinga ekikubye ejjinja mu njuki kubanga Director basatu baayimukira kumu ne babuuza kyokka ate nga tebalinda na ssentebe kuddamu. Bo ne beddamu nti okwo kubadde kujooga era twagala ssentebe weetonde kujooga. Director Byandala ate munnange ye yajja ssentebe ku mugwa bwe yagaana nti okwetonda kwa managing director nsaba akwesigaliza empozi osanga aneetaaga nnyo ebigambo eby'okwetonda mu biseera ebitali byewala okuva kati. Ssentebe ebigambo ebyo teyabyagala. Byamuwulikikira bubi era teyafaanana na kubitegeera wabula yeekemba n'akozesa entebe ye nga bw'agaa nti ebigambo bya memba ava waggulu tebifaanana kuba na byamakulu nnyo naye empozi osanga yandyagadde okudda ku mulamwa gw'ekiteeso kye yabadde aleeta. Awo Byandala we yeebaliza ssentebe nti neebaza ssentebe okunzijukiza ekintu kye mbadde seerabidde kubanga era mbadde nkijjukira bulungi. Ekiteeso kye naleese era ekisembeddwa Director Lwembaawo ne bammemba abalala kibadde era kikyali nti olwaleero entebe tugironderemu omukiise omulala. Kino kijja kuyamba nnyo Managing Director Kiita obutamwogerako nti abadde ne kyekubiira. Munnange ekiteeso kino kyakyamula nnyo Director b'amagezi Luwombo Transporter Company era buli omu yaleeta ebirowoozo ku ekyo. Okumanya nga Director baakyamuka olaba ne Director Lwokya yakyamuka kubanga okusooka lubanga lubwa Mmindi guno gwe gwali omulundi gwo gwasooka oyo omukulu Lwokya oyo gwe yawumbulula ku kamwake n'abaako kyayogera. Ensonga ezaaleetebwa ku buli ludda zaali nnyingi. Lwokya yalaba Director banne boogera olukeremete n'agolola omukono n'ayagala okuwabula olukiiko. Kati bwe yayogera ku by'okuwabula olukiiko buli omu n'amutunuulira n'aga nti Director Lwokya awabula olukiiko. Gano gaali makunnale gennyini naye ye entebe nga bwe yali eteekwa okuwuliriza enjuyi zombi. Entebe nga bwe yali eteekwa okuwuliriza enjuyi zonna awatali kulaga kyekubiira yamukkiriza ayogere. Wano Director Lwokya bwe yeesimba butereevu n'abuuza obanga kyali kituufu entebe okwongera okuwa omukisa bammemba okwogera nga baddiŋŋana buddiŋŋanye mu birowoozo bya bannaabwe byayogedde dda. Awo n'ayogera okuggumiza nti nze mu kulaba okwange ndowooza nti twonoona biseera ye Lwokya. Era kyenva nteesa nti entebe ekubise akalulu ku nsonga eno. Director Lwokya yali aleese ekiteeso ssentebe kye yandibadde yatuuseeko edda. Naye munnange baamugamba dda nti wambwa teyeerabira kimuli ku nnyindo era nti n'omugezi naye nga bw'awubwa amatu tegawulira vvumbe. Director 6 abaawuliriza ekiteeso kino baakisemba. Kyokka bali abasatu baakaayana nnyo nga bwe beesooza nti ani yali akubye akalulu akakkiriza okukuggyako ebibyo. Weewaawo amamesa amangi tegeesimira bunnya naye olwa dimokolaasiya ow'ekimmemmette entebe yakkiriza abangi bwe baasalira nti bwe waba wakola okugenda okumala okukuba akalulu nga ssentebe Managing Director bagimufuumuddemu munnange Kiita baamugya mu ntebe. Kyatayagalirako ddala okumanya nga Kiita ekiteeso kyamuyisa bubi n'olukiiko luno yalufuluma era n'aluzirira ddala. Byandala ekyo kye yali ayagaliza embazzi. Director balonda Director munnaabwe mukyala Byandala akubiriza olukiiko era lwagenda okuggwa nga luyisizza ebiteeso eby'amaanyi ebiwerako 3 ku biteeso byali bisoma biti.
Ekiteeso ekyokuna kigamba nti kampuni ewulidde n'okunyolwa kungi okufiirizibwa kwefiirizibwa mu byensimbi nga tekyafuna magoba ate nga n'obusente obutono bwefuna tebugabanyizibwa mu bwenkanya mu bammemba bonna. Ekyo kiteeso kyali kyakuna. Ekiteeso ekyokutaano, kampuni yennyamidde okutegeera nti ebitabo byayo ebyandiraze enfuna n'ensaasaanya si biwandiike okumalira ddala emyaka 5, n'olwekyo olukiiko luno lulagidde ebitabo bino biwandiikibwe era bikeberebwe. Kampuni eronze Kiitawaggulu kampuni yeeba yeekebejja ebitabo bino. Ekiteeso eky'omukaaga, olw'okugisobozesa okukola omulimu omuyonjo nga tewali kupikirizibwa kwonna, kampuni esazeewo abadde managing director asindikibwe mu luwummula okutuusa ng'ebitabo biwedde okubala. Kyokka kampuni eno eragidde abadde managing director okubeera okumpi n'abakozi asobole okuyamba ababazi b'ebitabo nga yanukula ebibuuzo buli lwe baba balina kye baagala okumanya. Newankubadde nga badayirekita baalwawo okukkiriziganya ku ngeri y'okutambuza olukiiko luno, naye mwanange olwamala okutuuka ku nzikiriziganya eyo, ebiteeso ebirala baabuubuula bibuubuule era akataayi tekaasala na kkubo ng'olukiiko baalumaze dda. Kiki matankane kisajja kya Mukama ekyatandikawo kampuni yaakyo se bakifuumudde banene ebintu bikyuka. Enkola eya bulijjo yali nti ba directors bwe bamalanga okuteesa nga bali ekijjulo, era n'omulundi guno ekijjulo makeke kyali kifumbiddwa ate mu butuufu nga kyali kisaanira anti baalugera dda nti oluganda kulya lugenda enjala terudda. Wabula mu ba directors bonna mwalimu omu ataafaayo ku kijjulo kino wadde kyali makeke. Director Yuda Byandaala olwava mu lukiiko ne yeefubitika ofiisi ye era mu ddakiika waayi yali ku lukomo. Erinnya lyange Mwattu nsonyiwa, sirina biseera bya jjenjeero bwe bityo. Njagala kwogera ne mukamaawo Mr. Bukirana. Taliiyo, mumpitire. Wangi ajja kirungi. Bukirana, njagadde kukutegeeza nti tukikoze era ebiseera by'omutakawo Managing Director Yusuf Achoomu Ntambazi Nawolovu Kiitawaggulu biri mu mikono gya Kiitawaggulu Company. Tunaabawandiikira ddi? Leero oba kale ssaawa mmeka? Kale weeraba. Wayitawo omwezi gumu gwokka okuva ku lukiiko luno, Kiitawaggulu Company n'efulumya alipoota efa ku bintu ebikwatagana n'ensimbi mu Magezi Luwombo Transporters Company. Alipoota yali mpanvu nnyo kubanga yalina emiko gy'empapula 906 miramba. Yasooka neeyogerera ku bigendererwa bya kampuni eno era neeyogera ku byafaayo byayo. Yatandikibwa omuntu omu era mu kusooka yaddukanyizibwa omuntu oyo, kyokka kampuni yeeyongera okugejja nga yava mu kugejja n'egejjulukuka bannagagga nga bateekamu emmotoka zaabwe. Oluvannyuma kampuni yava ku muntu omu nedda mu mikono gy'abantu abasinga ku omu ne bannagagga abo. Watondebwawo olukiiko olufuga kampuni eyo, olukiiko lw'aba directors. Olukiiko luno nga lwe lulina obuvunaanyizibwa ku ssente ne ku bakozi n'okukulaakulana kwa kampuni eno. Omutandisi wa kampuni ye yali alondeddwa nga managing director asooka era ekifo ekyo akikulunguddemu emyaka emirungi 15 so nga ate constitution yali emuwa emyaka egisinga obungi 10 gyokka. Alipoota yayitaayita mu mirimu Magezi Luwombo Company gye yatuma Kiitawaggulu Company okukola, era olwava ku ebyo n'etandika okulombojja kampuni eyo ey'ababazi b'ebitabo bye yali ezudde ku kampuni eri. Mu bingi ebyali bizuuliddwa, ekyasinga okusimbwako essira kyali engeri managing director wa kampuni eno, Director Kiitawaggulu
gye yali ayiyeeyemu omusimbi gwa kampuni. Alipoota yakomekerera nnyo managing director ku nninga era n'emunenya nnyo olw'obutaba na buvunaanyizibwa. Alipoota yasokoolayo n'ebintu ebirala kumpi ebitaagitumibwa kukola, gamba ng'ebifa ku buyigirize bw'abakozi mu kampuni eno. Alipoota yagamba weeti, nga tumaze okulaba okulemwa okwenkukunala okwa managing director Chita Nawolovu Ntambaazi, katwebuuze nti naye ddala memba ono ye yali asinga okusaanira ddala ekifo kino nandiki? Kale laba obuyigirize bwa managing director omulamba siniya yagiyitira Nakulugwanyu, naye oyo kampuni gwe yakkiriza okuwaŋŋama ku ntebe. Bwe yava awo Alipoota yennyamira okulaba nti ababazi b'ebitabo abaatumibwa okukola omulimu baakaluubirirwa nnyo okutuukiriza omulimu ogw'abatumwa olw'ensonga nti eyali managing director n'abakozi bonna mu kitongole ky'ensimbi mu Magezi Luwombo Transporters Company baalemerwa ddala okuleetanga ebiwandiiko ebyabasabibwanga ebyandibadde bikakasa ssente ezaafulumanga era n'ezaayingiranga. Era mu kulaba kwaffe ekintu kino kyali kigenderere okuleeta kiremya mu mulimu gwaffe. Wabula okusinziira ku mpapula ezaafunibwako, kampuni embazi y'ebitabo yali ekizudde nti managing director kampuni yali emubanja akawumbi ka siringisi za Uganda kalamba n'ekitundu. Alipoota yamaliriza ng'egamba nti kisoboka okuba nti managing director abanjibwa ne ssente ezisukka awo. Alipoota ng'ewedde ba directors bonna era baakomawo mu lukiiko okusalawo ekyokukola. Director Mukyala Byandala ye yali aswakidde nnyo naye bannanga abantu balamu. Director ono Mukyala Byandala si ye yasombanga ssente zino nga Kiita mulwadde mumujjukira. Bwe ye yali aswakidde nnyo era n'aweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuyita ba director banne, wabula Director Yuda Byandala ye yakubiriza olukiiko luno eky'ekitalo. Managing director yeerabirwa okuyitibwa era waliwo akagulumbo kangi ku ntandikwa y'olukiiko nga ba director abamu bagamba nti managing director yali asaanidde okubeerawo. Bagamba nti ebintu ebisinga obungi mu Alipoota byali bikwata ku ye nga gy'obeera nti Kiita Waggulu Transporters Company baagironda kubuuliriza ku muntu omu yekka, nti tewali nsonga emwetaagisa okutuusa nga batuusizza okubaako kye bamubuuza. Beebuuza n'okwebuuza obanga ba director baali balowooza nti awatali Kiita olukiiko lwali terusobola kuteesa. Director Lwokya ye yabuuza ebibuuzo byamalamu ekigo bwe yabuuza nti Ssebo Ssentebe, olukiiko luno lulina etteeka erikwata ku ntuula zaalwo? Ko Ssentebe nti eryo bweriri. Ko Director Lwokya nti ligamba litya ku bungi bw'aba memba abateekwa obuteekwa okubaawo okusobozesa olukiiko okutuula? Ssentebe yatandika okutaganjula fayiro ye nga bw'agenda asoma ku buli kiwandiiko kye yaggukizangako amaaso okutuusa Director Mukyala Byandala lwe yamulagirira nti etteeka eryo tulisanga ku muko ogwokuna mu ssemateeka omukulu afuga kampuni yaffe. Olwo Director Mukyala Byandala yali amaze n'okubikkulawo era fayiro ye n'agisembeza mu maaso ga Ssentebe. Ko Ssentebe nti weebale nnyo, naye nange mbadde ndabyewo. Otyo kiikino? Yes, etteeka ligamba nti okusobozesa olukiiko okutuula bammemba bateekwa okuba nga baweze 6 ku buli 100. Ko Lwokya nti be bantu 6 ku 10, kati ssebo tuli 9. Ate Ssentebe yalina ekirala kyaddamu yatandika butandisi lukiiko lwalwawo nno anti nalwo baababula lubabule. Wabula okufaanana n'olukiiko olwasooka ne luno lwayisa ebiteeso ebikulu bingi, gamba ng'ekiteeso ky'okugoba managing director ku bwa managing director. Kino Director Byandala ye yakireeta ne kisembebwa Director byakuno era kyaleetebwa mu ngeri ematiriza ddala bweti ng'egamba olukiiko lw'aba directors olutudde olwaleero yassaamu ennaku z'omwezi, omwezi awamu n'omwaka ng'abisoma n'obwegendereza. Tusomya alipoota y'ababazi b'ebitabo eyakolwa
Chita Waggulu Company efa ku bitabo by'ensimbi eby'amagezi Luwombo Transporters ne lumatira nti okufiirwa kwonna kampuni kwefiiriziddwa mu myaka egiyise kubadde kuviira ddala ku Managing Director Ssaalongoyo Yusuf Achumu apuuliwako ku yonna wolovu bwe lutyo kye luvudde lusalawo luti. Ekisooka okugobera ddala omukozi ono ku bwa Managing Director, ekyokubiri okuyimiriza omukozi ono ku bwa memba bwa kampuni eno nga ye yagitandikawo annange singa sinzibu. Ekyokusatu okununula byonna kampuni byefiirizibwa omukozi ono nga kampuni ekozesa amateeka agafuga amakampuni gonna mu ggwanga lino. Ekyokuna olukiiko lwe tulonze Director Byandala y'abaagira ng'akolanga Managing Director. Omulimu guno Byandala yagukkiriza n'essanyu lingi nnyo era mu kuwera kwe eri banne yasuubiza okukolagana nabo obulungi, okukola obutaweera era nga kye yali agenda okusookerako ddala kwe kulaba ng'ebiteeso byonna ebyali biyisiddwa olunaku olwo biteekebwa byonna mu nkola. Olukiiko nga terunnaba kwabuka, badirekita baayise ekiteeso ekyebaza Chita Waggulu Company olw'omulimu amakula gwe yali akoze era ne balagira Managing Director omujja okugisasula omusaala gwayo bunnambiro. Munnange 10 nga bwe litakyawoomu ne ku luno bwe kityo bwe kyali olukiiko lwayabuka bwe luti. Managing Director Sendikaddiwa yatambula ng'omwokyeko omuliro nkukakana ng'ali wa Yusuf Achomu Ntambaazi oyo Nawolovu. Yamusanga ng'ali mu kubyangatana akuma sitoovu yeetereko olwejje lwakyawe. Sendikaddiwa teyali nnyo mukwano gwa Chita naye yali teyeerabiranga nti ye yamujja mu bwavu. Bwe yamuzibula amaaso n'amuyita okujja okwegatta ku kampuni eno. Chita omunaanule omugenyi yamulabira eri n'amwaniriza nti ndabira wa munnange nga mubuze kozi bagamba nti wambwaludde nga n'ebigobero tuulira wano. Newankubadde nga Director Sendikaddiwa emirundi egisinga teyalinga mukyamufu naye ate ku luno munnange yali avumbeera buvumbeeze. Saagala muntu avumbeera. Taagala. Munne yakandanga kumusimaasimanga Sendi waffe tajja. Mu butuufu Director Sendikaddiwa yalina ensonga ezaali zimwenyamiza ennyo emmeeme. Okusooka yali aleese amawulire amabi eri munne era nga mazibu okwatula yagiranga n'agamba nti kanneekembe mugambe naye ebigambo ate awo ne byemubula. N'ekyasinga okumubuza ebigambo y'enfaanana ya Chita baaba Chita matankane. Mu kiseera ekyo yali akyuse nnyo. Mu kiseera ekitono kityo olubuto olwabanga ng'ekisero bulijjo kati lwali lugudde kuli baaba. Amatama nga nago gaguddemu n'amaaso bwe gatyo yali atandise okugwa n'embugubugu. Banange obwavu buluma abasajja era abasajja mwali badde mukola nnyo. Omusajja kasitaviibwako akasente ke, omusajja n'aviibwako omukyala. Ebintu bibiri ebikola omusajja mu bulamu bw'ensi akasente n'omukyala. Temugumiikiriza kali ono ebbanga lino uyo agudde embugubugu ate nga bambi mbu n'omutwe gwe nga gutobeseemu envi anti situleeki ezitalaba omukyala w'ejjendi eri. Situleeki zireetera ddala envi. Enjala z'engalo ze tezaali nsale yalinga makwanzi tezaali nsale ate nga zijjudde ettaka. Obwavu mwana mulenzi yayimba mbu yeewuunya abantu ababeera mu bwavu n'amalako omwaka n'afata omulala ng'oli mu yala abeewuunya. Bannange wulira ono omusajja wattu baaba enjala nga zijjudde ettaka. Munne bwe yamukwata mu ngalo, engalo zaali zisala ng'ekikakala. Empale Chita gye yali ayambadde yali eyabiridde nga tekulina mapeesa. Weewaawo Chita yali wakaawe naye maama nga bw'oba tomumanyi nnyo ojula na kumuyita mupakasi wa waka. Kaakati munnange kyokka oluvannyuma lw'akaseera akawanvuko Director Sendikaddiwa yatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'abuulira munne ebigambo byonna. Yabyogerera kumu nga tassa mukka era olwabimalaayo n'asiibula n'agenda.
yagaana ne munno okumuwerekerako wabula nga yaleka kiyita anyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba ng'ensaju wanda luluso.